Ekire ky'enfuufu kikwatiridde Mulago ku kisaawe nga ddereva wa mmotoka z'empaka Ponsiano Lwakataaka agezesa mmotoka gy'agenda okuvuga mu mpaka za Mbalalaale ez'okunkomerera Ssabbiiti eno. Lwakataaka yaliko nnantamigwa w'eggwanga mu muzannyo gwa mmotoka z'empaka asubiddwa mu myaka 3 nga tavuga mpaka ng'ogumu n'ekitundu abadde mu kkomera y'e Masaka ng'awera ennemba n'emisango. Wabula agamba nti kaakomyewo mu muzannyo guno baddereeva abaleese emmotoka empya waakubayita kulitalaba. Mbagambe nti empologomezze ekomyewo eri ebisodde byayo n'ebiri ebi. So bakimanyi kati mbadde nsaba abavuzi bannange balina ebisodde balime kusanga kino emmotoka ejja kujja ejo balaba nga nkadde ebalye tebagibanga nga kipya bajja kuddaawo etubye ekola kino sina amaso n'omu sina ofiso n'omu ali ku sayidi yange. Empaka zaakutandikaniza akafubutuko ku Pine Ridge Masaka ku lw'omukaaga luno nga n'awangula wano waakuweebwa ente. Wabula Lwakataaka agamba nti ente eno yagenda ogiwangula agigabula abawagizi be abamusabidde nnyo ng'ali mu kkomera. Abawagizi bangadde bampagira nnyo bansabye nnyo essala mu kkomera manyi njagala ente enji wangule ate tusalirawo nyinyi. So abawagizi kolo temulya na mmere mujje buzi nigale baluma mumanyi nti survivor mu yakomyewo bampa survivor bampa n'erinnya eppya mama wange yampadde Emmanuel naye abawagizi bampadde survivor kati. So njagala mbalage nti survivor bya survivor ate nawe nnyo omusango guli ogw'amaanyi kate kano emmotoka eyinza okunzita sikiriyo ekyo. So mbagamba nti oba kuggwawo keggwerewo ku olwo balage nti timuli mmotoka mpya n'emu eza kunkuba. Empaka zino zaakutandikaniza ddigi ezinajja abalabye ekifu ku maaso. Eriyo gurupu y'ekyotera kati bwe tugenda tuba tulina ogenda tubaswalize ewaabwe waffe tuva Kampala kati tugenda kompitinga nabo tubaswalizeeyo balage nti fe ab'e Kampala tusikate omuliro gwa kika kya waggulu. Baddereeva abasukka 40 beewandisizza mu mpaka zino ezigenda okuggwera Embalala ku Sande nga 31 omwezi guno. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.